omukulu kuliko omwaka omwaka twaguyise bulungi abantu badde basanyufu nnyo twali tubategekedde akabadi k'omwaka paasa mu mbaga ya Rema banyumirwa baseka abamu ne bazirika. Mwali ludda wa? Twali ku Fan City. Awatandise sembera Kampala. Fan City Naluvule. Naluvule. Abantu bajjula banyumirwa bayita amaanyi. 2 sofa tuli mu nnaku ziri 9 10 akuyisa atya? Tannabeera mubi era tunga omanyira nti guno omwezi ogusooka kuba ku studying ng'ejjo gino kwasaganyaamu omwaka guno mpya mpola tuli mu kutegeka nnyimba mpya tuteeka comedy omupya n'agenda ku TV tulabe ne TV kijje tunaleeta tunateeka comedy. So tulinayo plan y'okuzaayo comedy ku TV nga bwe twalina Side Mirror? Of course kubanga already twali gyali already namukwata twamushootinga dda gyali ne twali tunafuna TV ntuufu kola ki bali kyasose kugumiza comedy music ono kaddeni guno omwaka tukomyewo ki comedy tukumanyi ng'omuntu addira okubeera ne title ez'ettabu ng'onaakola oluyimba era tulinayo title ki ku nnyimba z'oleeta? Oluyimba olupya lugenda okufuluma lwa dance oluyimba luyita Ompulira. Naye luno mama namugwayi n'ebijanjalo lwe lwasembayo. Mama namande goli n'ebijanjalo twazaako oluyimba lwayita Life is a Journey ne tuzaako oluyimba lwayita I love you. Omuziki wagukubira ddala. Ezo nnyimba ndoza ne beene yasiima ku telefayina zibe nga zizannyibwa. Mama namande lukyali mu kakiiko ka Buganda lukyatunulwamu lukyayongera okwetegerezebwa. Naye nga I love you ne Life is a Journey ezo nnyimba zo telefayina ndoze zirina. 2020 tusubireeko ku Kivvulu. Of course tujja ekyamalula like ng'ekivvulu ekyamaanyi eringa lonchi nakyo kisoboka. Kala we tugenda tutandikira ku comedy. Luli Spice Dana ina press conference abamu ku mwaka ogwedde abaana abagambibwa nti bajja oba abajja Maulana Andrein ate ne balwana ne bakulu baabwe era okukakkana bagamba baagala bato gwenga elder mu industry eno okiraba otya? Of course battle simbi era nacho manyi nti battle z'aba comedians zibeera healthy season ezirimu okujja ebiso kutemangana kwekwa bikonde no battle launch nti Maulana and Rain bakwatagana ne Madrata Nchiko be bakulu baani ba Maulana. So naye battle abantu abajesongogira bako bajinyumirwe balayo ku comedy byeyo biri abiri yegenda kuleeta ebipya abantu bajja okulaba kondooza era bebeesu okulaba ku comedy Maulana nga bafafagana Rain ne Maulana bafafagana Madrata Nchiko. Wala ade babde bagamba nti yefe battle tujinaako obuzibu naye ebyokulwana bitagala bigenda kuno comedy okulwana physically balina kulwanyisa art yalina ebikolwa byo comedy wo yakola ki yakulwanirira so sibo okulwana buno okulwana okanaka nobwogerwanira mu nsawo okuba munne ekikonde nakwabira ku poliisi oba ojja kisasulira ekikonde ekyo so olina kulwanyisa ki artist ena olina kulwanyisa ki bongo bw'oba muli bayimbi nga mulina obutakkaanya mulina kulwanyisa ki muziki. Twali tuyingira omwaka abayimbi b'enaali bannaye gwe wasalawo okusirika totulaga nga boli wa pipopo bali wa NRM n'abayimbi abava ne batulaga nti b'NRM batandise bakuba obucupa twasembayo mabegakawo nga bebekulu bamukubye obucupa n'omuwa amagezi abo obucupa wabalaba. Of course nalaba ne gundi nga bigayi bamukasukira obucupa. Of course eddagala lirimu olaba kubanga abantu bali bakyakasuka bucupa naye ne future bajja kubanga bakasukira ddala ki ng'obucupa babuteramu ddala neki n'omusulo ne baguteekamu okitegeere omuntu akuba kakipoloza kubya luvalo kumba kubiki nkali then bwekinabanga kiri obusungu bweyongedde batandika okukasuka emiwumbo okitegeere ebyo nebina byetegekere so solution esigera kujja nga oyambadde element then microphone bagiwumula mwana element bagiwumula akatuli nobanga osobola okuyimba nga okola ki ng'oyimba naye bakubanga tofaayo naye nga abantu bakyagenda mu maaso n'okukasuka ebintu ate sigamba nti bakasukira bawagira NRM bokka time ejja kutuuka n'aba NRM banyiige batandika okukasukira abayimbi abawagira ki abapipopawo
obusege bebityo naye bijja kukakana kimanyi police ejali mu kunoonya solution engeri gye kakanyamu abantu babe ne discipline ebutakasukira abantu ki bucupa kuba buli muntu alina right wa muntu wa muyimbi wa munnakatemba naye muntu nga gwe waddemba okwagira ki kino tosobola kusanga muntu awagira maniyo wagulu wase nomutaniko okubagana muntu waddemba okwagira ki kyayagala so solution y'obucupa tejja kubeerawo paka singa obadde wa poliisi nga gwagadundira otatino buku babayimbi nga tebali mu byabufuzi just ngoyimbi buyimbi bubi nalaba mu nkuuka guno Rocky yaliyo Rocky Giant Rocky Giant bamukuba obucupa mu nkuuka so generally abantu batasobola buka zusa kulaga abayimbi nti kulaga abayimbi mukirawo kwa abantu kasasiro tosobola kuveera abantu bakunganya abantu bali 1200 nojja nako bayimbira kasasiro kitegeera so engeri okayo okulaga nti bantu banyivu n'amagye bajjaga kasuka agamazize oba akatandika alo muli bulungi ejji unatuukira ku mulamwa so speed ensi gyegenderako yeeyo gyakantindiggwa omukulembeze w'eggwanga ndowooza olunaku olwali kuna luno lwafundikidde okutambula atambudde ng'ayita eyo yonna gye yayita obadde obigoberera mbadde mbigoberera ndaba ayita gyalwanira entalo ze yajja nga mpolampola nga ajja abayitaayitamu which is good kirungi nnyo alaze n'abawagizi ba NRM nti akyasobola okutambula sebo mayiro ezo zonna ng'oli ku bigere ku myaka egyo gy'alina so bagira 5 mu 2 ba 3 mu egiri yawo nayo giri awo tegimuvinga gibanga gya nalujja kubana nalujja kati agambye mbwasibya 3 mu 6 bantu batabuse tunava waawo babisala ne spice diary so President Museveni kyata akatambuddaako kirungi abayitaayitamu abantu amanyi agende maaso kimanyi eyo kasigi ata wanje onalina Museveni baaliyo n'abayeekera be baaliyo wanje Gulu Mpigi wonna bwabanga agenda bwatyo nga abayitaayitamu bwatyo ababuuzaako aboogera ebizibu byabwe nakyo kimuyamba okumanya ndoza kwaita okudda ku ground azze ku ground okumanya kiddala ekirimu abantu akati bagamba nti bw'abadde agenda atambula ng'awa abakadde amabaasi abavubuka bali mu complaininga baali balowooza n'abavubuka banaaweebwa amabaasi bakadde bokka bakadde alabikira nga nti akadde gwe wawe ebbaasa yekka department y'abavubuka yalina gwe gikwasa abagaba ssente ku bavubuka gye bali kati abakadde nabo obbanga dde n'abavubuka abakadde bali tebakola ki tebalowoozebwangako ate n'abavubuka nti bwe babayambira abakadde baabwe abo nakyo kirungi kuba abavubuka balabirira abakadde so kati babaleke abakadde nabo bagiremba batasetaasemu baleme kusumba abavubuka ate mu mpeereza akasente ate abakadde abo Museveni yebiseera bye ttiimu yeeyo naye yennyini gyatoba nayo bwe bamuwa muwogo ng'akola ki ng'ali mu nsiko kati yagala bikwase direct ki ebbaasa bw'ogisimba omuvubuka omukadde tagenda kulaba ku kasente awo kati kimanyi n'abakadde abamwera ojja kuyitawo akabanga nga omukadde atema omulanga agamba muzzukulu namuwadde ambalire mu kasente ndabako emitwalo 2 ku bbaasi y'obukadde 6 oba 3 nabyo bijja kujja era abantu bagamba bannaye Muzeeyi amaanyi agamutambuza mayiro ezo nga omuvubuka atambula mayiro emu nakkakkana amaanyi agajja ogufuusa Muzeeyi amaanyi agajjawo amaanyi agajjawo kubanga already nti akola edduyiro kyemmanyi bino birintu kuba nagamba nekiringa era omuwala bw'onooyisamu omuvubuka amaaso n'otya omuvubuka n'ogamba omuvubuka ono sijja genda naye mu guest house kangende n'ono omukadde nerabya nti ate omukadde bayinza omukukungulako nga ki ng'enkwa so kati ne Museveni bwe kiri abantu badde bamunyooma baga nti anafuye naye abalazeeko nti ki obwaka waali so ekitegeeza gwe okulaba ku ndaba waba asobola otutambula mu mayiro ezo ekitegeeza kyasobola otukongolayo ebbanga eddala of course esayini eraga tasobola tukalakatayo emyaka emirala 10 owulidde bwe giggwako naddamu n'atambula manya nti agenda tukwongera emirala 10 wabula bw'atambula mu lugendo lwo naba akyatambula nanuuka n'agweyi esayini era eraga nti ajja sobola kolaki kutwongerayo tufuga naye kimuyambye nti yeweddeko takoze eki kati tulowooze nti nno ye n'afuuka ya disitulikiti y'omukulembeze asobola otufuga ne Bobweni abeeko gy'atambula Bobweni naye yatandise dde okutambula anti yatambulira mu mmotoka ne Bobweni atambula ebigere okuva e Kampala paka Arua gy'alaga of course kati Bobweni nti atambula agende Arua Bobweni asobola lwaki olowooza nti asobola
makyali muvubuka akyalina amaanyi asobola okutambula ate alinamu n'eddagala eryo liri mulimu mubiri terinaggwamu alina ekyokubiri muvubuka mugezi asobola okutambulako neyeebaka ekyo n'azuuka n'alinnya booda kyekyo omusajja mugezi nnyo asobola okutambula emisana walonna ekiro wandibadde atambulira ekiro n'alinnyawo kawiiriwiiri okitegeera mumwekanga aliwa tebamukwatira eri emagere bamusibira emagere bamwekangira ali mu kibuga wali so obukodyo bonna bonna kati ndoza naye abo manyi kale abakulaba abobubaka b'obusembayo ne byotegese ebintu bwakabenyawo ku abantu bonna bonna abalabi mwebale nnyo okwagala telefayina mwebale nnyo okwagala puroguramu eno mwebale kuwagira amoti ne new amalula production tukyabawa mugende maaso notuwagira nebaza ne telefayina mugende maaso n'okuzanya omuziki gwaffe temugutya mugukube kuba gwe guli ennyimba zoogera abantu bazimanye mama na mande goli n'ebijanjaalo life is a journey I love you tamazi owolubina lusidiku tomala olumba kyolala mama Silivia love si muchezo so zonna muzikunkumula abantu bazimanye abatasobodde mugende ku YouTube channel ya Moto Mbalanguzi mujja zisangayo comedy yoyo yejali tobimana na utwate tuleeta abantu besibe tuleeta ebipya mugenda kwesi abasobola mwesibe ki bili pampa pampa yo omuntu osobola okuseka emanju